Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe, anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago, tolina kiweetaaga kwetikka kutwala, oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri. Ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro. Kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Gwe munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olwo otuuka ekitende Kajjansi, n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka, ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704131999 oba 0770718798. Hillside View Apartments, wetuli okuweereza n'essanyu. General Museveni kyajja ayogera eri eggwanga era mu byeyayogedde yayogedde ku mmwanyi era ne yeewuunya abo abakisimbira ebbuli okuba nti Uganda Coffee Development Authority eteekebwa wansi wa Ministry of Agriculture. N'agamba nti kiswaza n'okuswaza, naye abamu ku bamulunguzi b'ebyobufuzi James Paya Ssentongo bw'atyo akulubuuze ebbaluwa era ng'eno agyolekeza General Museveni nga agezaako kuba ttooki mu address oba mu kwogera kwe yakoze eri eggwanga ku nsonga ezo. Era munnange mu bbaluwa eno etaliiko kukweka nti bagikukuse bagimutwalire, nga ffenna munnange tugyesomera ku mutimbagano omwami ono James Paya Ssentongo akubye ebituli mu national address oba okwogera kwa General Museveni kwe yakoze eri eggwanga gye buvuddeko kuno kwe yakasembayo naddala ku nsonga eza Uganda Coffee Development Authority okubeera ng'eggyibwawo. Kakati Spire yatadde ku mukutu gwe gwa X era nga alaga obutali bumativu ku nsonga z'obuli bw'enguzi, okubulwa obwesige mu government institutions naddala mu context eriwo kati nga ku Uganda Coffee sector. Era omwami ono agamba nti newankubadde Uganda Coffee Development Authority nayo ebadde n'ebizibu byayo, mubaddemu obuli bw'enguzi, obutakola mirimu nga bwe girina kubeera nga gikolebwa, naye n'agamba nti ate ebadde n'omulimu munene nnyo gwe badde ekola naddala mu kulambika abalimi, naddala okukola ebyo byetaagisa okubeera nga bikolebwa kati nga obutayanika mmwanyi ku ttaka mu nfuufu, okusobola okubeera nti bakendeeza ku kubeera nti zitabikibwamu ebintu ebirala oba contamination. Ekyo kibadde munnange kiri positive era nga abalimi bonna bakigoberera. N'alaga okubuusabuusa okubeera nti ekitongole kino ekya Uganda Coffee Development Authority kiteekebwa wansi wa Ministry of Agriculture, era wano ng'agamba nti kino akibaakinga n'okubeera nti nno history oba ebyafaayo by'ekitongole kino muganda wange mu bina bekibadde kigezaako okubeera nga kitandikawo ba initiatives zaakyo zonna zibadde zigwa butaka. Spire n'agamba nti gavumenti okusomoozebwa kw'erina kwe kubeera nti no munnange tekyalina bwesige, abantu tebakyagyesiga, bagirabira ddala nga ey'ekifere. Spire agamba nti
ebbanga lyonna wabaddengawo cases ez'obubbi ez'ebintu obutabaawo ebyetaagisa okuba nti bikozesebwa obukenuzi naddala okubba public resources ebyali badde biyambako abantu era bino munnange ne bibeera nga byaleetera abantu okwetamwa. Spy agamba nti Museveni ne administration ye ebiseera ebisinga obungi tebatunuulira muntu wa wansi. Olwo bo ne bawa omwaganya nti bibateekawo nga initiatives zibalooza nti bigenda kubbulula abantu aba wansi ate ne babirekera abantu bannakigwanyizi oba oliawo abo bamwezi tasobwa abagala abateekinga kacyansi konna buli bafunidde kacyansi okubeera nti nno beekubira ku kasente. Olwo kiba kitegeeza nti ba elites be babeera bagenda okubeera nga bafunamu initiatives ezo munnange aba wansi ne babaleka nga bo banyigirizibwa. Kyekizibu ekiriwo nti Gen. Museveni administration ye ekyo bwe kiri nti bibateekawo nga initiatives katugeze ng'oba parish development model gyagenda okuwulira nti ate abeewola ssente ezo ate nga already bagagga bazibu. Eno wansi nakugamba nga bakola census eno baabuuza baatumbuuza naga sizira banko ne mbabuuza mu bafunyeyo bazifuna nti twafunayo omu simanya wuwa kati ne weewuunya. Kati mu bbaluwa ye omukulu Spy agamba nti ebintu ng'ebyo biyite gavumenti okubeera nti ne poliisi zeeteekawo muganda wange abantu baali badde oba oliawo bazitegeera nti enkwasaganya yaazo singa babeera bazikwasaganyiriza bulungi esobola okuvaamu ebibala naye olw'okuba nti nno biri ebyawaggulu nti bayiterayo gwa naggamba bajja ne bagireetanga poliisi ennungi ate bamaliriza muganda wange badibaze nga tebafuddeyo ate kugiprotectinga esobola okubeera productive eri omuntu wa wansi. Kale bw'atyo nti Gen. Museveni alina okubeera nga atunuulira nnyo ensonga y'obuli bw'enguzi mu administration ye era n'alabula nti policies ez'omugaso oba ezaali badde ez'omugaso nti oba gavumenti bye yali badde eyanjula ng'ebyomugaso nti bigenda okubbulula eggwanga bigenda kusigala birabwanga ebigenda okunyonyonta abantu okusinga okubeera nti ate bibbulula bannansi mu bulamu obujjudde obwavu bwe balimu nti poliisi zi gavumenti zeereeta zigenda kusigala nga zibeera interpreted bwe zityo ng'abantu bazivungisaamu bwe batyo bo bazitegeera bwe batyo nti ebyo byonna byakutubba bubbi. Kati nga bolaba okugema singa bukyenkye ne bagaa nti bagenda kugema mwalaba wana abazadde nga bayomba n'abasomesa ani yagambye omwana wange okugemwa ebintu bwe bityo ng'era abasomesa bamala nakuba ssimu esimu oli kuba essimu ne bakubuuza nti Hashimu ne Shuraimu babageme oba nedda. Bw'ogamba nti nedda tebajja kubagema era bajja kutuuka abagema babagambe tulinawo abaana bana essomero eririmu katugeze abayizi 7 tulinawo abaana bana bazadde babakkiriza babageme bali abasigadde nedda. Naye ng'ebyonna biva ku ki? Bayita eddagala effu n'ebintu ebitetegeerekeka buli kimu bakibuukira bubuukizi. Twalaba covid yaleeta mu covid bakola akasente mu covid ngaba bakuba left right and center olw'ensonga nti covid mu byobufuzi bamukozesa bulungi nga bwe balina okubeera nga bamukozesa to their advantage. Mu kukuba akasente abasajja bazimba ebizimbe muganda wange era waliwo omuntu mwe yaŋŋamba nti gwe nkubuulire nze covid yankolera nakuba sente mu covid. Olwo Gen. Museveni n'asooka atuteeka mu lockdown emyaka 2 mirambirira abaana tebasoma naye ng'amawanga agateetoolodde gonna gaatandika dde okubeera nga gasoma era nga bapoliftinga naye Gen. Museveni ye ng'akolaga mbu afaayo nnyo ku bana yandange